These were the sounds that highlighted Okay, tweyanza gwe wenna akyatugoberedde oba atugoberera no ku Lubalusewa TV amanya nga bulijjo aje Samuel wano ku Lubalusewa TV. Lubalusewa tusangibwa ku mikutu migatta abantu ku YouTube, TikTok, saako ne Facebook page yaffe. Mwebale nnyo mwenna abatwaniriza ku TikTok yaffe twagitandise wiki ng'emu emabega ne tulaba nti mu commentinga mu likinga ate ne views ndabya ddala nga abantu abalabi mweyongeddeko mwebale nnyo mwebali ddala. Eno Lubalusewa yammwe mwino gisupportinga abateekamu ensimbi be Balujja Properties banuno nga bakugu mu kutunda ettaka ate nga basaale mu kugoba ku kyapa ekyo naggwe nga kyakubulako osobola okugobera Balujja Properties enamba zaabwe ziyitakawo ku screen yaffe osobola okuba nga ofuna ekintu ekituufu ekyennyini oyagala kugula ttaka lya kuzimbako maka oba oyagala maka gawedde tukira Balujja Properties. Abalala bateekamu ensimbi be Basanise Junior Schools banono nga balina branches 3 e Matugga, Kawanda, saako ne Kawempe batuukire basobola okuba nga bakubangulira abaana tejjukira batandise okusoma kwazzeemu batwalira abaana ebisale bijja buli mu nsawo y'omuzadde. Abalala bateekamu ensimbi be ba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School banono nga basangibwa wali Bombo Bajjwe oba Kibajjwe oba Bombo Degeya batuukirire nabo basobola okuba nga bakola ki nga bwe nabagamba nti ffe tukolagana ba director bokka be batuteekamu ensimbi ate nga bootuukirako. So kirungi nnyo nti bw'okuba ku namba ezo ojja kuba otuuse ku muntu omutuufu yennyini. Olunaku olwaleero ndi ne muganda wange analyst wange Katabira Muhammad tugenda kubanga twogerako naye ku bimu ebitambudde mu wiiki na biki ebitambudde mu ggwanga okutwaliza wamu. Sanyusa okula ku Lubalusewa TV naye oneganye eso n'ogamba analyst munange ano maano kibira nengati manyizo katuzitanya babiri nenga analyst munange kiba kitambula naye ogamba nti analyst ateri no kikyusamu ng'okiwunziko kizeenu mbadde manyi tubeera wano babiri ekibeera ku program tukivunanyizibwako bwa babiri. Okay, buuza kuba tulaba tubulanganye akabanga kabadde kagezi naye mwenna abatugoberera ku Lubalusewa TV tubeebaza buli kimu kye muwaayo okubanga mutugoberera tubagamba mwongereemu kutuwagira aye twongere naffe okunoonyeza tubatuuseeko ensonga buli kimu nga bwe kibeera kiri. Okay, jukira nti abasinga badde bagendera ku program tulina program ku Lubalusewa TV gye bayita Lubalusewa Extra ate ng'omuntu agitanyako nabanga akusunsulira ensonga ezo nnyinnyini obadde oyina omuzannyo w'akapiira gw'otamanyi ojja kuba omutegeera wano ku Lubalusewa TV ebimukwatako ensimbi z'ayina na biki so ebisinga program eyo gy'okola wenkwasiza ennaku ze ensimbi ze mwogerako omuntu bamubalira obutabalika bw'ayina n'otulangwa ajewaabwe tolina adde miliyoni 3. Waliwo n'omuzannyi Greenwood bambaningamu ebyo ebyaliwo naye omwana ndooza yaweza myaka oba 21 oba 2 naye ensimbi gy'ayina ffe bakulu be ndooza yandibadde ndooza atuddako bamulundi gwakumeka tetumanyi batunaziweza naziweza assets zoyina teziyina tamanyi nakala agamba ati abo ye waamanya by'obugagga byo agamba abo gye bali mu nsi naye nga baana ba. Okay, abatulaba ku Lubalusewa TV eyo program omukulu ono yagikwasaganya era ng'ebeerawo buli kumakya is it oba osobola okuba nga ogigoberera n'ogiraba n'omanya abazanyi b'omupiira biki bye balina na buli kimu kyonna kyonna. Wabula olunaku olwaleero tugenda kutunira ku nsonga ezimu ezitambudde. Pastor Bujingo yakomyewo n'amaanyi nawulidde ku mbwa no by the way okuddirako emabega enjiri ya Pastor Bujingo emyaka nga 5 emabega yali enjiri nga n'atali mulokole nalabyeko ku social media lwakatambi akamakadde katambula nga waliwo omwami agamba nti Pastor Bujingo enjiri gye yajja nayo ng'agamba nti n'atali mulokole amwetaaga amubulire ku njiri ya Katonda
Nessawa yakati yatuse ekiseera ekigamba nti ne gwabuuza Pentagon nga tewasonda oliibwa. By the way, wadde siri mulokole naye ndowooza Pastor Bujingo y'omu ku bantu abanjagaza abalokole wadde siri mulokole. Era nga nsobola okubeera ku TV oba ku radio ne muwuliriza bwe mba musanze kumba sobola kumuggyako. Olw'ensonga nti ye tabadde mu bino byagamba nti kitwalo olwaleero. Kino kitwale asabidde abantu bagudde eri ebibadde tebimuliiko. Ye nga abuulira embeera z'abantu oba bulijjo ze bayitamu na Katonda olina kumwesiga otya okuwangulira ebizibu. Yandowooza kyekyo kibadde mwagala. Already yayina nekiri nti osobola n'okwesabira ggwe mwennyini nnyini. Era ye ebiseera bisinga ku mafuta ge yagamba nga abantu jangu n'amafuta go nze tugasabira ffenna. Lukuya omugayita lukuya mpulya bagamba lukuya ago bibi waliwo lukuya bamusabira ku Quran namba amazzi bagasabiramu awo gabagafuuse gasobola okuwonya niwabona waliwo ne bayita zamzam gebajja emeka gebajja nago kati simanyi oba amafuta nago ge already nze kyempita amafuta oba kyemmanyinga amafuta ye olive oil butto olujeki mulumira fulwa bulijjo kiki olive oil kiki okimanya abazungu bamukozesa okulya ebintu ne bamusiikisa olive oil ya abika bo baagala emikisa giri bagitwala olive oil obulamu bonna era muri munyini bamukusiiga kuba bangamba n'oba oyina ebizibu osobola okukola ki bakumese butto bwetuda ku nsonga ya Pastor Bujingo nti ekyamazima nze omu ku abo yali asuzaako ne TV nga nsuzaako njiri ya Pastor Bujingo emberenge ebeerako kubanga olaba byakola ki n'ekyamazima ennaku zino olaba nga kikoze eki kitandise okwebegabegamu kuba ebisinga buli woyogera ekintu nga bwolaba twogera wano osuubira balina okukuddamu bw'oba tebakuzzeemu manya byogera tebiina makulu oba ontegera bulungi ate bakuddamu omanya baalabye ebyo wayogedde okitegeeza bakugoberera teri muntu ayinza kuddamu kyataalabye mbakumalina kubanga yakirabye ate mu bujuvu bwakyo teri muntu ayinza kukomentinga kuba mulimu ne byakomentinga nga byabadde mu kusembayo so ensonga eyo yandikwatiddwa etya waliwo kye bayita ngambe kwekaza oba kwekangabiriza birina enjawulo mwe baganda waliwo okwekaza n'okwekangabiriza kati simanyi engeri gye ngenda ku byabulamu abantu bwe bavaayo ne boogera ku kintu reaction yo eri ekintu abantu kye boogeddeko yekuwa ekifaananyi ekituufu kikyo kirowoozaako kati bwe kibeera nga abantu abamu babadde ne bavaayo ne batandika okristalizinga nti ebya Pentagon n'ebino by'omusirikale eyattiddwa nti kyabadde kyakubuzaawo Pentagon oba kubuzaawo ssente awo ye bw'avaayo ate n'agamba sima ya nnyoko fana wenda agamba Pentagon ya nnyoko naye ng'ate ali katuuti kuba oba katuuti obeera kyakulabirako bonna abantu ababeera wansi abaana mwe bali abaana osobola otya okuddamu abantu wadde nga Bible yemu yegamba nti oli wakuba oluyi ku ttama lino kyusa nayo no nali alyoze. By the way kyentandisa okulaba nti social media etandisa okumisleadinga abantu etya nti abantu abamu concentration bagisanga waabo tugeze nga mu church nga bibabeerako naye kati oli ajja ku kituuti ng'ayogera byabadde ku social media kati ekiriwo nti omanyi eno mainstream media radio nezi TV eziri zino ku platforms zaffe ziba baziteekako amateeka n'ebintu ebirina okuyitako era basobola zikontrolinga buli kimu kino tekijjayita kino kijjayita naye omuntu w'oku social media ebyaddala wadde bagamba nti oba bagala okuba regulatinga naye mubeeramu omuntu gw'olaba atula n'akola analysis ku kintu ng'olaba ddala kituufu naye ng'ate wanagenda ku platform za TV zino tebajja kumukkiriza kyogererako ate n'obudde babumuwa yesi babumuwa abwewa kuba oli yetunuzaamu simu yobake yeho obudde nannyonnyola ensonga ebyaddala nga oziwuliriza ziba zirimu omulamu naye ng'ate bwe pastor waba yavuddeyo yene n'akyetamuyo n'agamba Pentagon si ya nnyoko naye nga tuze mu mazima aje tosobola kugamba nti gwe obadde olina ekizimbe wano kankanegerezeeko nze bwe mba mbadde nina ekizimbe kyange kyenzimba sente zange nziyina nenja nfiirwa omwana sinza gamba mukati ekizimbe nkiyimiriza okumala omwaka mulamba nzikaka n'omutima gw'omwana wange olw'okuba gumenyese nnyo owedde pulaani ya kizimbe baweeri emirimu giba gisigala gigenda mu maaso nga ne
nga omutima we gwenyiga mpola. Era abantu ekibebuuza nti pastor yali agenda okuzimba. Nti yali agenda okutabula omusenyu. Nti kati awo abantu confusion we yava. Kuba yali yalangirirako ndoza yali 220 awo. Oba yali 219 ng'agamba nti 223 okwo de asatu mu lumu akuyingira 224 bajja kuba babakwasa kisumuluzo kya Pentagon ng'emaze okugulwawo ng'ezimbiddwa ewedde. Naye okuva ku olwo nakakati akyagamba nti abadde agenda tandika kusima musingi. Kati awo otanenyeza bali abagamba nti buno byonna bibadde kulaba ngeri ki gy'osobola okugamba nti tusooke tu holdingemu ekyokuzimba Pentagon. Gwate emitima ginaakomawo ddi. Ate kali n'obu video wenda baakola ku kituuti amazina gaasabula gokka. Kitegeeza obanga agamba nti omutima gwamaze dde okutereera kati omusingi gutandike. Bamukozesa jali. Kasi otandika okukyamukamu kitegeeza emitima giba giteredde. Kati ndowooza omusingi gutandike. Kuba yagamba tunatereera emitima Pentagon ejja kuzimbibwa. Okay. Si wabi. Kye tuyinza okwongerako nti ekyamazima kiki kye tuyinza okukola. Saawa zino tulina kusizinga fire ne tugamba nti kati ekiwedde kimala kati pastor akonsatratinge ku by'okuzimba Pentagon oba akonsatratinge kweri enjiri yaffe ey'emibege yaliwo. Nze ekisooka siyinza kukaka musumba kuba eri property simanyi nawuli abagamba eri mu mannya ge simanyi property byerimu sisondanga ssente kati orawo osanga endiga ne zigamba mutuviire ku musumba waffe oba balya ssente zaabwe bazirye ye ku byonna oba azimba lwaki baziyita endiga kuba bedanga aliwo omuntu omutuna loga nekyabika eno ndiga yennyini endiga kyekisolo ku nsi kuno kyokka kye basobola okulya awo nekitavaamu yadde eddoboozi endiga ne bagisala si kugisala engo nejja negikwata awo ne wobeera ng'otulula mu nnyumba mpozi ng'owulidde embirigo tosobola kuwulya ng'evaamu ddoboozi ensonga lwaki bagawundoza ensonga lwaki bagiyita endiga n'ekizibu kiba kikituukako teyogera tenyega kuba mulimu omuntu otugalogaleebale gwe tolaba kigenda mu maaso naye ng'ali awo akotese muto. Naye bwe buzibu bwe tulina wano mu Uganda nti mubeeramu ebintu ebyetaaga okuteekako amateeka kuba kati bwe olabanga omuntu bw'atyo institution eri mu mannya ga kyensuubi eri mannya ga muntu ekyaki gyagenda okuzimba esuubirwa egenda kuba mannya ga muntu bwana yakera ku makya n'abinyuka endiga zigenda kuba zibanja ki anti singa omusumba akera ku makya n'agamba nti ebyobusumba mbivuddemu kati ndi muntu wa bulijjo ngenda kulima ebiseera bisinga endiga bwe ziba zisonda bazigamba mukolera mukama ennyumba yaki ya mukama kati goba tolina gibanja kiyinza okuba nga kyekimu ku pasita kyalowooza n'agaana naye lwaki babanja nga ate ekintu bakikolera mukama. Bwe buzibu bwe nnina simanyi oba enzikiriza yange yentono simanyi nezimanyi ndi mukkiriza. Waliwo omusajja omu yagamba naye ndaba nga kirimu ensonga nti omuntu yenna kabeere musumba oba kabe musiraamu oba kabeere mukatoliki ki akujuliza obulamu obw'oluvannyuma oyo teyeetaaga kumusembeza. N'agamba nti Katonda yakoola eggulu nga lirye n'akola ensi nga ye yaffe ba mwana Adamu ffe bamulya mmere. Kati nze bw'ŋŋamba nti nkolerere mukama gwe nga bw'onnyuunyuntamu omusumba alina mulimu ki? Njagala oli aveeyo agambe nti omusumba yasoma bwa plumbing era workshop ye eri wali bw'aba tazze ku kituuti asooka wali munnange oba ayinawo waasobola ogamba nti kino alina kyakola kitegeeza byonna byakoze olaba n'endiga zaaso ebintu by'amakola ebyabeerawo yagamba endiga kaakano ennyumba yange gye nzimbira amakula kubulako langi munsondere esente za langi ne basondere naye nga bamanyi ali mu busiraamu tukiyita zina obwenzi mu byonna nze ekisinga okunnuma nti abantu bava ku kigendererwa kyedda abantu bagendanga mu kanisa nga bakimanyi nti omusumba naye ng'omuntu tasaba musumba naye kati bakulaga nti buli agenda mu kyaki oba mu kereziya oba wa asaba faaza asaba faaza wabata mutaddeko mikono otajja fuluma javaamu anyize bana abala pasita wabata mukonyeeko ajja kuteera wabata sembereddeeko pasita tajja kubeera mulayini ekintu ekyo bantu lwaki batutte nnyo oba kubeera desperate kyensobola okukreditingamu abalokole bayambye nnyo ndowooza abantu obutejja mu budde kuba babawa essuubi
omuntu wajja mu church n'agamba nti enkeero esobola okufuka miliyoni oba biliyoni omuntu abeeramu n'essuubi naye nga desperate omuntu waba tamanyi kyakuzaako asobola okukola buli kimu ekyetaagisa kuba batalina kyakufiirwa nze mba mu nsi muno sirina kantu kenina keŋŋamba nti oba munnange oli musanje yatera okugamba oba omuvuga nobaako ndowooza obugambo bw'omugamba nti mpola mpola nina ebyange tobindesa kati bw'oba tolina kyakufiirwa tosobola kujjamu ako kantu naye oba omanyi nti olina abantu boolabirira abayimiridde ku ggwe bomanyi nti wonoovaawo bajja kuba tebasobola kweyimirizaawo ojja kuba obalekedde obalese mu katyabaga ensonga lwaki oba wabuvunaanyizibwa naye kati ensonga z'abantu okwesiganya abasumba abantu banyigiriziddwa ne paka ku kisenge omuntu watuuka okugamba nti akeere agende mu kyaki kyamagero kigwe ng'ono owa boda gwe nalabye omulaalo eyalonze akasawo k'essente mu kisaka simanyanga baali bazibbye egyo bye bayita okulonda ekyapa amanyago naye omuntu olaba akeera ku makya n'agenda asabe kuva ku makya paka kiro nga takoze naye ng'amanya omukisa kugenda mutomera okukuba kusoberwa era amakyaki galina okuteekebwako obukwakulizo nti mwe oba mu buli wiiki mulina okusaba ennaku 2 nga ani ateekawo gavumenti buli kimu gavumenti yebesobola okukiregulating ate obuzibu nga gavumenti ate kyaki ezimu anti kati obuzibu obuliwo nti ensonga lwaki olaba ne mwene essaga yonna eya Pastor Bujingo yabaddewo tonnaba kuwulirako wonna ebagambe nti bamuyise ku CID ekibuli okubako kyayogera lwakuba nti kiteeberezebwa okuba nga asubscribinga ew'omwana w'omukulu naye nga bw'owulira emboozi yonna nga buli kimu ebyaddala yandibadde yeetaaga okubaako n'ekya answeringa ku kintu ekyaliwo naye olw'okuba alina gy'asubscribinga kati buli kimu kyekyatuuliddwa bwe buzibu buli ku makanisa ne gavumenti kyekola nti singa eteekawo etteeka nga newobeera mwana wa munju liba lisobola okukuluma awo Munnayuganda asobola okwetaaya omwana yakola akakomenti n'agaa nti olaba omukadde w'ekkanisa abadde wa SFC ate olwo omusumba mwabalemu abakyatugoberana ku Lubalu Sewa TV katuumulemu katono tuyise obulango bw'abakama baffe ate tukomewo buto. These were the sounds that highlighted Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Endiga ya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Endiga ya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note emu 65 93. Amanya gange nze Rujja Steven nga nze director wa Rujja Properties ate nno ffe nga tutunda amataka tusangibwa Matugga mailo 12 okuva e Kampala. Tutunda amataka mu bitundu ebyenjawulo Matugga, Gombe, Sanga, Semuto, yagataka ya faamu ya kulundirako ya kulima yaga square mile zonna tuzina
olina ettaka lyo nga ekyapa kyakubulako byonna tubikola. Tuzimba amayumba, tutunda amayumba agawedde mu bitundu byonna ebyenjawulo. Tutunda poloti tutandikira ku $5,000,000 okwambuka. Ekyapa tutandikira ku $15,000,000 n'okwambuka. Tulina Christmas offer. Ogula poti ya $15,000 tukuwerako obusawo bwa sementi 2. Bakasitoma baffe enamba zaffe ez'essimu 0703 24 97 25. Eyokubiri 0782. These were the sounds that highlighted Okay, webale nnyo gwena akyatwekumiddako wano ku Lubalusewa TV mwebale kubanga mukyatugoberera. Jukatuteeka bamu ensimbi abasanise junior schools banono nga basangibwa Matugga Ekawanda Sako ne Kawempe. Abala bateekamu ensimbi be Balujja properties banono nga bakugu mu ttaka oyina ekyapa kyo kyakubulako jangu bakikolere enamba zaabwe weziri awo bakooneko basobole kubanga bakolera obulungi obutagambika. Ba Sweet Valley Islamic Day Adbody Primary School banono nga basangibwa Bombo Degeya batwalira abaana ab'Obuyisiraamu avaayo nga amanyi n'okusoma Qur'ani avaayo nga asobola bakiyita kuba kutuba avaayo kufumba Qur'ani okubanga ekuli bakita Qur'ani memorization. Okay, Qur'ani onange ekuli wano. Okay, ovaayo nga buli kimu wali ku Sweet Valley ebomba awo katono nnyo. Ensonga endala Juliana yavaamu omwasi n'asooka wayirimula lwakuba ekisinga okumalamu amaanyi nti buli atandika n'amaanyi tufundikira ate ali mu maziga. Tulaba abasajja abavuddeyo awo gekulanga bawalampa ba gravity bavuddeyo ne bakaabamu. Gavumenti we yayo eyo nejja kwega tuzze tubalabako. Juliana yavuddemu omwasi abantu balansoga Juliana bulijjo tumanyi tayogera. Leero kiki waliwo yeekolerawo yamulumbira n'amugaa nti neggwa ataziika atawadde amabugo wabaaki nga mu kufiirwa Juliana yakaaba bukaali. Ensonga olwo ezeereeta ensonga eno tugigatte wamu neya Liitojjo. Liitojjo naye yakambuwadde yageerwaki Bobi Wine principle ali mu kusindika abaana b'abendi okugenda okwekalakaasa. Yatuse n'avaamu maaso Liitojjo naga gwe bajja okukukuba jjajjawo tiya gaasi. Abantu abamu kati ekya Juliana mubamu abantu abamu abeetaaga okuŋŋambe simanyi ŋŋambe kukangavulamu okuterera mu layini nti ebigambo bye yasooka Juliana okwogera bye byamuviirako okukomawo okukola obutambi obwaddako ng'alaga nti ate ali wamu n'abantu. Kati ekyewuunyisa yali akola akatambi akaasooka kati yamanya nti bannayuganda banyigirizibwa okuyaddamu okwogera. Abantu abamu baba beebuza amagezi naye ng'embeera enyigiriza wano omuntu ffenna beetunyigiriza wamu. Juliana ekintu kiyandiguze omutwalo oba kimuguza emitwalo ena wadde abakaŋŋamba oba balinamu ssente naye era gino emitwalo esatu gye bagiyongeddemu giba n'engeri gye gimunyigamu. Naye abantu abamu baba bamanyi nti kasita ogezaako okulaga nti waliwo ekitagenda bulungi mu ggwanga bw'obeera olina profession gy'olina baba basobola okukulemesa. Kati Juliana ekisooka muyimbi ate eddala gavumenti kati akadde kano abantu beesinga okutya ennyo bayimbi. Ensonga lwaki bataddemu nnyo ssente erabe nga tebeegatta ku Kyagulanyi kuba bamanyi nti olaba mu industry eno mwavaamu omuntu kati atutigomya bw'ati singa afunayo abalala abamwegattako. Ensonga lwaki abamu abayimbi ngamba abalina akatengu tebasobola kuvaayo kwogera nsonga nga weekiri naye nga nabo embeera baba bagiraba. Kati Juliana ate ekyo kindowooza kati ngamba oba yayagaddwa
kuba singa teyaddamu kukola video n'akoma kwejo yayogera nti bannayuganda lwaki ababeera mbizibu bemusekeera yarererere noza ne ku stage naye ndoza bandi mukuyo ku bucupa lwakuba ndo Juliana sitera kumulaba ku stage atera kubeera ndoza mu ezo stage za mahoteli amanene simulaba nnyo mu byalo eno ng'ayimba naye ye yali yeetaga kusooka kusabulamu alyoka aterere mu mbeera era baamala omukolako yagenda okuddenkera nga byayogera ng'alaga nti ate nga buli kyayogera kituufu kyogamba abantu mulimu abeetaaga okutereeza oli nga yeetaaga butereeza kuswitchingamu abaawabyemu ng'obwongo bukyuse oba abamu baba n'ekyojja mu miro kye balidde abala kibaga nti wambiza amakerendako oba ozze wano nga waliwo wayita kutte bulungi naye ye Juliana katusuubire nti nga bw'ayogera kati twabeewo kimukanga ate kukyusa mu bigambo bye kuba buli kimu kyayogera ddala kiraga nti Uganda enyigirizibwa yawana ekyokulabirako eky'omwana we wano mu Uganda nga tiwaliwo obujjanjabi bwa mwana paka we yagenda e Kenya okufuna obujjanjabi naye Uganda okuva 86 tuyinza kungamba nti mulimu endwadde nga omwana we yezi yalwalwadde nga tisobola kujjanjabibwa wano lwaki buli atuuka wano obujjanjabi mu myaka ja Obote Amini Nigeria gyemabega bannakenya balinga babali faalinga mulago we Uganda endwadde eziremye Kenya nezijjayo ne bazikolako naye kati kyewunyisa okuba nga ate baatuyitako dda nga bw'olaba Uganda bakisindika Kenya nga bw'olaba Makerere nti amagundi ezituliraanyawo sizireete eno University Makerere nga bonna oba tosomedde naye tujja tuuka ekiseera nga yaffe esigadde wansi nga ate bali bazimbiza no William Ruto mpulira nti yasomera wano kituufu nti nga bagamba nti mu East Africa oba tosomedde Makerere ebyokusoma buna empapulazo bibaka akabuuza naye kati omuntu okusomera Makerere buli omu agamba sobola genda Makerere osoma inaku 2 ne bekalakasa ate okugira kuti simanga lecturer simanga no sex no max bwe bityo nti profession bajo ate ng'ekyamazima abayimbi bano bw'obanga omanyi oyina akatengo ekyamazima tewandivudde nga yona kwogera kuba abayimbi kuba music ogwe tambula bibyo abantu bakwagalireyo abantu abawagira abayimbi babeereddewo abayimbi mu bunaku bwabwe mu mbeera yaabwe embi nenga tebavaayo abayimbi abamu bamukuba obucupa bubiri nanakolajanira eggwanga naye nga Bobi Wine baamusiba ebbanga lyonna tewali wadde anyiga ayimbawa nalowodde abayimbi nga bakoze meeting nti bane twagala Bobi Wine tayimba kiwandiko kitongole kyateekebwawo ntalina kudda ku stage niye omuyimbi yenena avaayo noyogera ebintu ebitategeera kasasiro omanya omutwe guliko ekikyamu Bobi Wine amaze ebbanga tayimba naye tali muyimbi walwala nti meeting gye bakoze abayimbi yakwogera ku mbeera ya Bobi Wine lwaki tayimba nga muyimbi munnaabo oba nti katwagala kusinkagana abo abakwatibwa wabula ate kati bwajja ku bya politics ate bo ne bamuyingirira bagamba tuli bana byabufuzi mujja tukakanya okuyingira ku music baali boogedde ki baali bamwogeddeko ki noga nti abayimbi bagenze ku Serena balaga obutali bumativu olw'ensonga baba bayise press conference oba waliwo ekiwandiiko ekibagiddwa bagenda kitwala ebikuba ekikwatako mu gavumenti balabe omuyimbi onazeemu ati okudda ku site omuyimbi ng'omanyi nti olimu akatengo gwe siriikirayo okusinga okweteeka mu butaala kwagalirayo beerayo funa bizibu byo bannayuganda bajja kukunakuwalirako naye bw'onoovayo nga bannayuganda ate bo tobanakuwalidde kuba bajja kuyisaamu eggaali bwe tudda ku litojjo yonatambula n'akagoma mu bulago si oyo wakagoma mu bulago amayi mulimu abantu abamu nga baba balina bye baagala okuyisaawo buli muntu agezezaako okwogerera Kyagulanyi amafuukuule amufunamu ensonga lwaki bali bagamba kati bizinesi esinga okutunda eyo kyawano mu Uganda Kyagulanyi muvume gwe bakuwa obulinde obwo mwogereko bibi ebisigadde ogulawo akavu nti esimu ojja kuvuga nti oyagala mmeka tuzikuwe omutwongerere kati abantu abamu emyaka omulaba emyaka ogirawo yolaba nga gigenderedde simanyi mbeera ijalimu ey'obulamu bwe n'ebyenfuna bye naye ayinza okuba nga kadde kana ayinza okuba bayagala kweyubula kuba bw'obeera nga ovuddeyo n'ogamba toli wa byabufuzi ate lwaki oyogera ebyobufuzi bw'ogamba nti nze siri wa byabufuzi era sibimanyi bagamba layiro kakkana wansi ng'ebbaasa tositusa mutwe kuba bibyo bebasobola osanga ne bakuyingiza mu birala kati nze mbadde mumanyi nga bano aboogera ebyabwe comedy simanga boogera lulasita sima bagera mawulire gye n'ateekamu ebiroboozi bye kati omuntu ng'oyo tasobola kuvaayo nayogera kintu ze n'ekiteekamu amakulu
And these journalists, they end up ngabafulumye. Era bibasusseko. Ate abantu abo be bamu. Ati kujja okulaba enkera nga gamba Kyagulanyi nsonyiwa. Naye nga ate yamala okumuvuma oba n'ayisawo kyayagala esente ne bamuwa ate amala okulaba nti eri byonoonese aye n'atandika okudda eno yeetonde. Mulimu abantu abamu nga tosobola kugamba nti gundi yayogedde embeeko kye mwogerako kayito jjo yaani. Otusobola okuddawo n'ogamba omusajja yagambye si omuntu gugamba nti wasimba nti asobola okuleeta discussion mu ggwanga nti ono bw'ayogera kintu kijja kuba. Ennaku z'omwezi nga 9 tuli ku Sunset Gardens. Omwezi ogwokusatu tulina frigo okuyingira mutwalo gumu ne Spice Dana. Gendayo ku Sunset Gardens wali ejakana tulina simanyi olaba abayimbi. Olumu ntera sitera naye ku Sunset nja kujja. Okay. Tulina frigo band ekikadde mu live band. Jukira ba frigo band tebakuba bintu bya CD. It's a live band. Atenga ne Spice Dana atusubiza agenda kuba live band. Omuliro. Sirire jula. Abantu banyimbire bakikube. Babinuka amasejjera abanywi bateekemuko. Nga mwenda match olabe. Namwe juisi wa mejali mwenga batateeka. Basi mwe mutuyita banjuki. Nga tufundikira. Nja tukoneko katono ku mbere yabaddewo. Gundi nga mukambwe nnyo ennaku zino. Wininwaji. Mukambwe nnyo yagambye ye amukwatira ku mwana. Akasinza okuwusesa oba abantu amanyi bagajjawa. Wininwaji yagambye ye naye bamutwala mu kooti olw'omwana munabakooti bonna n'abalamuzi ajja basamba eri bonna. Sikitege amanyi mu Uganda abayimbi bagajjawa. Si buyimbi buli kati ekiyinza okuba nga kyaleetedde Wininwaji okukola ekintu ekyo. Omanyi abavubuka mu myaka gye tubeeramu osobola okweyama ekisuubizo n'omuwala gw'oba oyagadde naye ate notuuka mu maaso kaawo n'okisazaamu nga bannaffe abamu bwe bakola kye. Naye nti ku Wininwaji ekyo ekiwulikika lwakuba abantu abamu ate bamaale bejjusa. Wininwaji ekyo kiwulikika producer nga atawuse kamukuteko nnyo ayinza okuba nga y'omugwamu. Okay, jukira katono nnyo. Omanyi abasajja abamu balemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'afunyisa omuwala olubuto oba n'amuzaalamu omwana n'amala n'adduka. Kati walaba omuwala ng'alina w'atuusa oba ng'omwana alina w'amutuusizza ate lwalabira nti omwana lwamwagala nga talina na kimu kyamulabirira. Nze nja kubeera ku ludda lwa Wininwaji kuba omuntu asuulawo obuvunaanyizibwa bwe ng'oli musajja n'okwata omwana wo n'omulekera omukazi nga tomanyi bw'ali tomusomesa tomulabirira naye ate akaseera ne katuuka n'ovaayo n'ogamba nti njagala mwana. Awo wabaawo akabuuza. Omukazi aba ataddemu kinene nnyo. Omukazi nze ensonga omwana wange niwayagala nnyo maama okusinga nsisobola kumunenya kuba nange maama wange mpulira mwagala nnyo okusinga ne taata kuba wabaawo bondi be bagatta nti oli wava mu lubuto lwoli wadde ne wava mu ntumbwe naye entumbwe zaavayo ne zijja ne zikuyira muli. Entumbwe zikwatagalira waawo oba gye mpulira mbuze basiba zosiba oti no. Ensonga ki bagamba bawa ntumbwe olusiba oti ensonga ne zituuka ku. Okay. Kyemmanyi ndoza akalowoozo ka leero tugenda katutambuliza Wininwaji. Ekirala kyembuzaamu kiva ku ky'omuwala n'agamba nti nkyakwetegereza. What is kwetegereza? Kya butonde nti omusajja asobola okulabirawo omukazi akaddako n'amwagalirawo. N'awagamba nti bonnaye twesanyuseemu. Awo omusajja aba takiinaamu shida agambirawo twesanyuseemu. Naye tekitali ku mukazi nti omukazi bw'omulaba yodo bo omulabye first time naye gwe omulabidde buno omwegomberawo. Era nga bannaffe abamu bagamba olulako nagamba naye zayo eriiso lyokubiri oyo olabe. Naye ye omukazi aba yeetaagayo obudde obwalabe ono omuntu gwe ngenda okubeera naye kuba ye abakazi abasinga olumukwana abamanyi nti gwogenda okubeera naye lubeerera. Ogamba nekiri nti abamanyi gwogenda okumala ebizibu byonna. Kati ye abasooka n'alaba ono alina obusobozi obunaabeerawo embeera ze ziri zitya ensonga lwaki aba ayagala asooka okwetegerezeemu. Era omukazi ebyokwesanyusaamu ye agenda okutuuka okukikolera ye kibeera out of love kwagala kwe gy'oli. Naye tefe abasajja
Iyo sobola okubanga olunaku olwo oli kayasi nogera nopalapalanya ebigambo byo wali ne bakujjamu ebyo byokujjamu whites obamanyi ebyabo asokusanga nagamba sikwagala for me I just need sex nebyo yagala bikunyumira nnyo kati bonna ogenda kubawasa si bonna naye obwesigwa bw'omuntu kikulu nti omukazi ng'ogwo omusajja bw'olaba omukazi gw'obadde oyagala nga waliwo omuntu amuperereza bwe kikuluma nsuubira n'omukazi naye bwe kiba kimuluma kati gwe okulaba nga gwe olina omuntu ate ng'oyagala wali akuggyemu nti oli agambe nzija amuwanira mukikole engeri y'abazungu kati n'omukyalo oli naye ebibyo naye baba babitoddeko ssebo era ogenda okuddayo emmumbu ebaddeyo era nga bagitadde ku lujjo bagisize akasemba twakalowoozo ka leero tugende akalowoozo ka leero kagende tugenda kuddayo kuza abaana ku masomero kagende eri abazadde okusingira ddala abasajja omwana waba agenda okuddamu okusoma naddala ng'omwana ali ne maama we fuba nnyo okulaba nga ogula nnyo omutima gw'omwana ono maama we aleme muteekamu bigambo nnyo mu kukyayisa fuba nnyo ng'olabirya omwana ono oba waayo kasente katono omusasulira ku fiizi naye omuzadde omukyala omuwewuleko ko ku buvunaanyizibwa naye amanye nti ddala oba twayawukana ntaata w'omwana naye asuulayo ko ku mwoyo n'abaako kampa omwana wange netusobola okumba nga tumukuza kekalowoozo kaleero tuyanze nze akalowoozo nakange kagenda eri bamaama abatuzaalira abaana baffe nti tugenda kutandika okuzaayo abaana ku masomero oba abamu twatandise nadda okuzaayo abaana ku masomero naye abaami baffe tetubakambuwalira nnyo ffenna ekonomi tugiraba akasente katono bwagamba nti ku mitwalo 5 nyina waabiri sooka oweezo ku ssomero tuwegayirira badirectors bajja kusobola ffe ku Sunset ne ku Sweet Valley badirector balina buzibu ge masomero gokka gemanyi agatagoba baana school fees Sunset schools ne Sweet Valley tebagoba baana school fees omwana asoma kubanga omwana ono ojja kumugoba ate biri bibasoma tebajja bonosasula nga ate bamimuddiramu tikiba tekisoboka kitegeeza bwe babimuyiseeko ne bwasasula ate biri babimuyiseeko biba tebijja kudda naye omuganda agamba nti kyamummi akirira ku mwana nti abazadde abamu abakyala bw'alaba ng'omwami mukalubo ku nsimbi amwitira mu mwana nagamba kati fiizi kamugamba 5 wadde basasula 2 kuba bamanyi wanamugamba nti omwana yeetaagayo omuga tajja gumuwa kati nagamba ono omukodo kamuyisize mwana mbeko kemusokoolamu kyenjagala ekirala okutegeeza abalabi nti njagala nnyo abaganda lwasonga nti buli kimu bakyeyagaliza naawe ali eyo beera nga weeyagaliza buli kimu kyonna enkoko eva eggulu bagiyita y'abaganda akakoko gaganda enkoko eŋŋanda omuzigo osanga omuganda nga tamanyi nakukola muzigo naga nti ogwo omuzigo omuganda bane mweyagalize nnyo ng'abaganda aje Samuel mwebale nnyo mwebalire ddala. These were the sounds that highlighted